Yesu ketugenda maso Bumala Studios natenga lijo yakutusako intani kwa filmu igenda maso mpora sagala Saturday Saturday atenete Ichatandika butandisi banafa Bumala filmu zibi bakutusinzako ichatandikwa ya Rafael Busura filmu tutandika butandisi tugenda kula mwana mwala Lakitabi kusikodeni atenete Kasire Johnny Boss kojaja abana akomyewo ichatandikwa Tumusime Diaz ngane tugenda mula kwa filmu fetandika ichatandika Osina Simbwa tugenda maso netandikwa Namazi Betty ngane kusikodeni kwali tulaba The Witch's Daughter omwana wo mulogo Anita jutandise songo lugero lwa Busura Rafael iranga ya kuandikira ne script Tumusime Diaz locations manager ichali ntandikwa somu nange kuruno tandika n'omwana obuwala unajja atambula mu ntambula y'ekigayavu ngawo manyaka sana kana kasenda bazaana naye agenda okulira muyenga alinga akutusawulira omutwe ogubobba ichali ntandikwa tawulira bulungi yena teyetegeera agenda okulira omutwe gumuzitoweredde alinga yeetisse ensaka yakirira mpaka wansi nagwa mukubo wakati Busura Rafael producer kale abaye musajja mukulu ajja ayita we Busura Rafael director ekifaananyi ono mwana abadde ki kwe mwana gwe ekyali ntandikwa filmu egenda maaso Anita yali amumanyi omala amuyita Anita kyava amagamaga alabe engeri gyayinza okulekanyambamu omuntu ono kale tewali kirala kyonna kyakola okuggyako mwebagajja n'asalawo amwebagajje mangu nnyo asobola okulekanya omwala ono amuyamba ekyali ntandikwa filmu egenda maaso omusajja mukulu nga yeeyongerayo omwala nga amwebagajja kali bwatuuka omanyi munnange oyinza okutwala omuntu ng'embeera mbi musajja mukulu ng'asooka ayiyayiyawo obudagala buno obw'obugolo ng'afuna obugolo omwana amaanyi gamwaddemu omulundi gumu ng'asooka amunuusa obugolo nga talizza alizizza awo jagenda oyinza okwetika nga weetisse eddambo naye kayasimudde obeeramu ku ssuubi owaayo kiki mwana mwala amaanyi gamuweddemu abadde atambula n'ayiika omulundi gumu kale nno n'engeri yali amanyi musajja mukulu sajja lyabeene sajja lyabeene ng'alaga keya namuneejja nkutwala ewammwe amanyi bulungi omuwala yayebya omanyi kye bayita okuyeba yenna ali wano ayiikayiika akunkumuse ono ng'amulondalonda amukuŋŋaanya amuddirizza abe ng'amutereeza mu layini omuwala asobole okulekanya amwongerayo tugenda maaso ne firimu eno tukyatandika butandisi munnange sajja mukulu ng'ayongerayo omuwala ng'amwetika mwala amaanyi tegannadda sajja lyabeene yalina ku maanyi kati aba amutwala ogenda okwetegereza jjajja w'abazzukulu omwana nga omwagaza ki kivubuka gwe bakuŋŋamba dda nali mbusabusa nkisanze nnyini kyetisse otwala nnyini otwala oba totwala yamuwuula omuggo manyi kye bayita okuwuula yamuwuula azini supa kuwuula sire nnyini lyetisse misana kongojjera muli abadde akongoze oba ono omuyita mandu ono muntu oba yegwe obadde ki amusanze amukongoze wowe mama bamuwudde gwababbi nfudde bannange maama nyamba enkoonasi yange mpulire babuukirire ensiyirire ntujjirira mpulire gwa ate kiki mpuliddwa kubadde kuwuula mawuuno bamuwudde mawuuno kale no maama yeebuuza omusajja ono kikyamwagaza kikyakoze okulekani amugundira obwana obwenkanidde awo ekyali ntandikwa firimu egenda maaso kiki kyokoze omusajja yabuuza omusajja omukozi ekikweni mbadde nnyamba muwala we sebo kano kamulirwana kankubidde omwana kamu mama jangu ono Kasire Johnny Boss kojajja w'abazzukulu twagamba olekeraawo okulekani ozuuma n'okuwuzuumira mu famire eyo naye totegeera owulidde kati omwana w'omusajja obadde omunoonyaako ekikumbe ne mama naye tatudde
Buma sorry naye omugulu. Ono yamusasira. Mwana wo yoma. Mama olwayingira mu nyumba n'agijja olipo Sekalala Enterprises girabe edduka. Okubidde kyo omwana wange. Saagala kumenyera ono omusajja tajja kumenyera bw'ati. Kumbe nono kabadde abwasa abadde aginonye. Oli aleese Sekalala. Ono aleese musonjola nsikya. Saagala kumenyera. Njagala abe ng'agalula ajja okukimanya mu batemi amanye omulimu gwe nasooka okukola. Oli yali mutemi wa mpunu. Yamanyira okutematema. Muzanyirako. Gwe. Oluyombo lulimu ebisooma nkya lutegeeza. Bane taata neetota abantu bambi. Omukazamuleke bambi oli mutabani w'abadda nyamba ekikulu naawe oyanguya ebikolwa. Taata tayanguya bigambo yayanguya bikola. Efirimu egenda maaso. Naala guno ogusajja njagala kutema. Njagala kutema muntu. Njagala kutema muntu bannange. Mundakatema omuntu. Maama awulira agala kutta muntu kati. Efirimu egenda maaso. Era twagala kubanga tumanya oludda gye biggwera ne sinema eno. Tukyatandika butandisi. Emanyikiddwa nga Anita the witch's daughter. Muzeeyi akalambidde musanze yeebagazi ono gwasitula mukongo gyamuyita mandwa. Akutema. Olwo abantu batandise n'okuŋŋaana. Abantu ne batandika okuŋŋaana. Bibadde nga ebyokusaaga abantu kuŋŋaanyawo. Obaayo okuntema onaweza bamuteme naye olubaga lwadduka buddusi. Ye musajja naye akatima ka nkoko. Abadde akola kino omwana wange. Gwe mwana gwe. N'agamba dda olekerawo kukuleka nti omulirwano guno si mulungi. Ebiseera ebisinga bagamba omuntu okulema omulirwano oba olemeddwa ensi. Kubanga omulirwano lwe luganda olusooka. Amagezi muliro era embeera yonna ekusumbwa kye kitegeeza obaako ky'olemereddwa mulirwana yayamba. Amagezi muliro we gakubula ogajja kuki ku mulirwano. Kati yamugamba omulenzi ono gwensanze akusitudde bubadde bukoowu kuba kati wabaawo okubiginkana kuba kirabika saategere eki kyasoose. Yabadde yabiginkanya edda bwe bukoowu obwo bwe nkusanzeeko. Nedda obukoowu tebubadde bwakubiginkana. Bubadde bwaki? Nedda obukoowu bubadde bwabukoowu. Nja kukutema. Nja kukukuba gwe. Nagamba omuvubuka oyo bw'omulaba yita eri. Kati olandise kumukkiriza okusitula n'okusitula naye yabadde akusitula yakutebwa oba yasoose kukuyoolayoola ki. Muzeeyi yayomba nnyo taagala mwana emukwatirako. Kaakati no tugenda okudda erudda. Mwana gwe naye nga nkubulidde emirundi mingi. Mbadde muyamba buya. Naye omuwala mbadde muyamba maama. Gweni omuyamba ki? Gwe bagamba abantu ku nsi kuno buli omu waakuyamba. Ensi yakyukadde ebintu bikyuka buli kimu kyatabuka ensi tekyalina nsonyi. Osanga mulirwano ng'agudde awo n'omuyitako ng'atamulabye. Kyewaali badde okola. Ensi tekyabigiikana. Uliza maama. Naye gwe kyanaggwa oba omutwe olina mutonotono omutwe gulinga ogutalina mputu. Omanye emitwe emitonotono tegirabika mputtu. Ab'emitwe eminene be bakolaga bambazuulu nnyo. Embazuulu eba yabawaga emitwe. Kati ono ogwo gutuliraga mulambo gwa mmesi. Yamugamba nti obadde omuyamba amusimanyi aleme kufiira ku kkubo. Wani muleseko banaafa. Toddamu okuyamba. Togenda kuddamu kola kikolwa ekyo kyakuyamba muntu. Abantu gye bali abayambika naye si bano. Bamulirwana baabwe naye enkolagana tewali. Ndi mukazi munaku simanyi. Naagamba munange saagala onzijukiza ennaku gye nnina. Saasira maama wo. Maama yagenda maaso n'abuulirira omwana ono nnyo. Ngenda kukola ntya? N'agamba ekyokukola kinnemye okulekani ntegeera. Kubanga omwana ono alemeddwa okulekani afuna amatu agakola. Maama agamba omwana alemeddwa okufuna amatu agaddamu amagezi. Bw'otamuyamba tolina kyofiirwa. Wala kuno bayitirivu. Abasinga n'agamba naye kuno kuliko abawala boyinza okulekani weeyogerezaako. Owulidde abaana b'abantu gye bali. Yamba abawala abatunuulikikako. Ne famire yabo balogo. Abawala mbwe balogo. Kakati mukazi wattu Anita yakwata ekkubo n'abaako wadda. Atambula. Erudde eno waliwo yali atudde. Mu ngeri y'okwewuniikiriza. Ono kyava atuuka. Yeggwe. Ogenda okulira. Kumba ono muzibe.
munnange oba ne mukwano gwo nga ajja okukulabako owulira kawoowo. Ebintu bya Katonda bizibu. Akuggyako amaaso n'akuwa ennyindo z'embwa kuba oba owunyiriza nnyo. Kati mukazi wattu kye yaddako. Oli neighbor affe gwe nakugamba. Kani nga mugamba munnange omukyalo oli gwe nkunyumizaako bulijjo mulirwana. Baganya. Munnange yagaana okutegeeragana ne taata. Wabeerawo. Kyokka buli kaseera birewo okusikangana omuguwa. Naye ate ffe tubadde ng'abaana tulina engeri munnange gye tukwataganamu. Owulidde kati munnange omwana w'oli yazze nannyamba. Nabadde mpeddemu amaanyi wakati mu lugendo nga mpulira kamunguluze nankuba eri. Naye omwana ono bwe yannyambye ate taata kye yakoze omuntu asiimibwa bamuwudde omuggo gw'ababbi. Taata adde ng'akuba eribbi. Okuddamu okuba ng'ategeera. Kale yagenda maaso n'omunnyonnyola engeri ekizibu ky'okugwa we kyamutuuseeko. Tosobola nakitegeera. Kale teyategedde biki byabadde, kiki kyaddiridde, embeera eno yazze etya. Majambiya ng'amugamba nti munnange kyavudde mu kunnyamba. Abantu batandise kulwanagana, amajambiya ne gayitiŋŋana, abantu ne batandika okulabika nti batabukira ddala. Kaakano n'abandi badde ng'abakkaanya awali okwebaza n'okusiimibwa. Ebintu byavudde mu mbeera ya nzibu nnyo. Anita. N'amugamba Anita. Olina omutima omulungi. N'agamba naye nze nkulaba omutima gwo mwerufu. Kibeerwa alina omutima omulungi. Labayo. Bakadde bammwe tebaboonoonera. N'agamba nti nze kyendabye enkwatagana yaggwe eyiyo n'ey'omwana oli. Ate sandyagadde bakadde bwe babe nga baboonoonera mwe ng'abaana. Fuba nnyo. Nze ŋŋamba. Kufuna omuntu omu. Wandibadde. Ate naawe ofube nnyo. Wulira. Muzibe. Kusigala n'omutima omulungi. Kale yamugamba nti fuba nnyo okulekana enkolaganayo tevaawo. Ate engeri gy'olina omutima omulungi wadde ebigambo by'abakadde bammwe bikaawu. Omutima gwo gusigale nga mwerufu. Kusigaza omutima omulungi. Olidde. Munnange ku nsi kuno tufuba nnyo tubeere nga tubeera tuyamba abantu era tubeere ba mitima ba mirungi gye bali. Naye ate munnange ansa tufuna ndala. Olidde. Awo ebintu ebitabukira. Asonyiwa. N'agamba nti munnange omuntu omutima omulungi asonyiwa. Era embeera ne bwe beekuyitiriddeko etya. Buli woolaba embeera ng'ekutabuseeko nnyo 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 nnyo. Bw'obeera n'omutima omulungi ate munnange ogira n'osonyiwa. Owulidde. Yamukwatako. Ne baba bakuyisizza bubi batya ekyenkanawa. Owulidde Grace. Kakati yamukwatako Grace n'awolera. Nampulira enkumba y'omutima gwo. Omutima gukuba mukwano mwerere tobanga omuvubuka oli omwagala. Twala eri naawe kati gwe atalina maaso obeera bw'otya. Grace ono yajjula ekisa kya Mukama lwakuba Katonda yamuyamba sijja kiyita njo naye amaaso yagatwala aleme okulaba obwonoonefu obw'ensi. Kale abuwulira buwulizi. Kati yamukwatako nawe omutima gwono gukuba bigambo kimu nkwagala. Yamugamba omutima gwo kye gugamba togutemerako ttaka, goberera omutima gwo. Ebiseera ebisinga omutima kye gugamba waliwo kye bayita okuba omuntu omutwe kye gukugamba naye omutima kye gwogera ekyo kye guba gwagala. Kiberu. Nga tamuteega Kiberu. Kiberu. Leka gwe. Kali Kiberu buli walaba omuwala ono alaba bagaludde kibooko n'amuzza ebbali. Naawe badde nina okulaba munnange nyala kumanya oba oli otya munnange. Kiberu munnange omuggo gwe bakubye omutwe tebaagwasiza olengera. Omanyi wuze zagenze awo. Munnange saayagadde bakube. Nedda ebintu bye byonna bikoye. Kuba mpulira n'okukoowa nkoye. Kiberu n'omuwala ono balina enkwatagana ey'enjawulo ennyo. Kiberu enkwatagana gyagala okuvaamu ng'ate omuwala tayagala enkwatagana bagiveemu. Kubanga naye manyi. N'agamba kitaawe engeri kye yakoze ekintu ekyo. Sigenda kulinda. N'amugamba wano tetujja kwogererawo. Naye tugere twogerera awala. N'amugamba mu nfoozi zaffe ez'eryemmanga tolwawe mu kajambula kali akaasakaatira. Balina akajambula meeting gye zituula. Kakatudde ewa muzeeyi musajja mukulu ali wano. Ye jjajja w'abazzukulu. Owedde oli awo taata mwana mulanga. Eddagala baŋŋambye ery'okutwala ewa mwami musookebwa. Gy'olaga kati.
bw'oba otwala eddagala osooka kwekuba buwoowo. Kati niwe okeerebwa. Omwana yakeereyo ayagala kgenda kiro, kumbe taata akimanyi ebiyita ekiro n'abakungu beetikka. Kati ekiriwo eddagala eryo tolitwala kuba ye ng'omuntu omukulu bagamba awaddugala we walaba. Munange obwedda nninda akasana kakendera ntwala eddagala nti eddagala oyagala litwala kiro. Buno obudde obw'ekiro kana akawungeezi obudde obuviirako ensonyi awo n'ebikolwa ebitalina nsonyi we bibeererawo. Kati zaayo eddagala. Okuza eddagala mu nju kitegeeza ono butagenda. Zaayo eddagala. Abadde atumibwa yanyiikaala kumbe eddiiru bagirinnyeemu dda mu nju. Kati aba amugoba okudda mu nju ogenda okweregereza aliwo omwana omutazi. Kaakati engeri eno gyali musawo muganda obedde yeerabidde nti waliwo akatale ate akaabadde kazze dda kayingidde dda. Tugenda maaso. Mukazi yadde yaŋŋambye muwe eddagala ly'olukusense. Yabadde yeerabidde nti waliwo ayamutumye eddagala ly'olukusense. Okay, tugenda maaso. N'agamba tofaayo ekyo ngenda kikolako. Jjukira abadde yakagaana muwala we n'amugamba tagenda gye yabadde alina okuleka ndi agenda ng'akimanyi ye kennyini agenda kuleka ndi agendayo. Tugenda maaso tunuulira. Kati nga tamuyita abadde tamwagaliza kutambula ng'amugamba ekyokola tewali eddagala lyenkugambye lireete. Mweraliikirivu nnyo atalina minzaani nti anaamupima amagenda nawo baamadde awewuse naamu n'eddagala eryo kyenjagala okole kati olina okuleka n'eddagala olitwalayo. Njagala otwala eryoyo ate munange nsobola okuleka nti nfuna eddagala ly'omukyalo naye kyoba okola tolwayo. Saagala oyite mu ppanya okomawo mu bwangu. Kumbe kakubye ekintu kino kitegere nga bwe nkyogedde wamma. Leeta nje nkutoolera eddagala lya maama wo. Tugenda maaso, firimu yaffe egenda maaso mpola mpola. Nate nga bulijjo jjukira nagambye evamu Emmys Productions Uganda. Twagala tube nga tumanya ku mulundi guno naludda wajje biggwera. Mu kaseera kano musajja mukulu ye yaswamye edda. Wali mu nfo yatuuse. Eno gye beekweka ye watali kibooko. Aba ali awo ng'ono ayanguye. Bannange edda ndi kiki owulira otya naseyina nzema wendi namune obwedda nkulinda ng'era w'omanya ebyobutika lediyo tewaba. Atandise wewe teshoni sisiditu ayagala genda ku madda. Ne naawe nalowoozezza nti ogenda kujja sya munange omanyi mbadde ngenda nantega taata nantega so nanemeseza era mbadde manyi tajja kukkiriza munewedda ndi wano yazze yeesabisa ekikomando kye kibadde kikendedde levo kati ng'amugamba ni Katonda abadde nange mu kujja kuba waliwo omuntu azze ng'ayagala mukolera ddagala awo kye kimuleetedde okunzikiriza okuleka n'entambula eddagala era waawulidde ekyo enkoze nga nzira ku mulyango nga nzikiriza waawulidde asaba eddagala mpulira obusungu ennaku ebadde emuluma mpuliriza bye bakola ng'agakansooke ndabe bano bagamba kiyo n'asaba eddagala agamba ki kati awo nno bwe muwuliridde muzeeyi nga naŋŋamba nti leeta eddagala eryo litwale gy'obadde olina olitwala era emisinde gyadduse gibadde gya booda nnyo omuwala ono omanyi bw'oba obiwaka bakubala nti agenze kasoobo kuba entambula eyo abambejja naye bw'oba oddusa emisinde kati baba bakubalira obudde kati obudde bwe nandibadde nkozesa mu mulundi gumu mba nina okukozesa obwangu ne mbukozesaamu ebintu bibiri kyova olaba afunye akadde akajja amwewenteko anange tonyiiga sanyuma n'omuggo gwalule akuba omuggo olaba muntu kukyama mutwe gubyabyatala nogaana yoono mu kumuzaala bamugundawo bugunzi anange
Iki naawe Simanyi zijjako naawe ntaleka mukwano si kinyankogoko kyokka naawe nkanze okimanyi nti obunyankogotte amukanze mbu waliwo akanyankogotte gulimba bulimbi yasiti mbadde manyi obunyankogotte tokyabutya tugenda maaso laavu y'ekyalo oba kabasi yakyalo kuba kati bali mu kalitunsi teri ebyo mbu simanyi rawundi tebo bali mu kutunkana nsi wakati mu musiri n'atandika weeweteshoni okuweeweeta gwe nno ojja kuleeta obuzibu tonsumulula ayagala bannange mwana mulenzi n'alabika okuba nti ayagala genda siro mwana muwala ye yeetadde dda ali kukimu okuwuliriza omulenzi ono kyonna kyasalawa nti omuntu gw'oyagala ne bw'olaba akuteeka nnabulimbi okkiriza bukkiriza atunula 45 laavu guledi laba omwami atunula 47 laavu guledi pasenti senti guledi laavu eno ina engeri gyewoomya omuntu abanga omuyiweko otusukaali kati ogamba ki mukalitunsi omwana n'alyoka atema munne sipeeya mukalitunsi bamutumye eddagala olwo liba terifudde amawano kakatuddako ya musajja mukulu muzeeyi aba ali wano firimu egenda maaso muzeeyi ali wano naye omwana ono gwentumye okumpi wano kati muzeeyi atandise okwemulugunya omwana yamutumye kumpi naye omwana tadda omwana ono namulabe namugaye totwala ddagala yatandikidde mu kunyiiga yenyiizanyiiza kankulindeko mwana mukulu myaka gyali mutakyakubwa naye aboggolerwa tugenda maaso omwana aboggolerwa njagala olabe munnange tuba tulyewo nga mwana muwala akomawo muwala bw'akomawo ng'era omuntu eyaziza emisango kati yamutunulira ye ng'omuntu omukulu amanya n'ekyana gwe mpitaako wange ovaawa ate ngenze eri gye wantumye gye nakutumye oba bonna bonna obudde obumaze gye nakutumye nanti neera oluguudo alukwata jja nengwe kyanagwe toneesiriwalizaako teriyo oluguudo lwabigere lukwata jjaamu alimbye kifu mwana gwe negwe kyanagwe tumaddi lwaki ogenda maaso n'okukola ebikolwa ebyo eby'okwebuzaabuza okomenga tegennakala nakugamba wempanda eddusu wano gye nkutumye olina kudda nga terinakala lwaki wakomyewo gakazi Anita olabika oyagala kuva ku mulama ulira kusala njagala oleme kuddamu kusala wali gwerabanga waliwo ekikomera era tuddamu n'okisala ekikomera tekiriiwo naye njagala okirabire mwoyo teri kusala woligeza n'ekikola ejj'okundaba kugenda gyenkutumye n'enkutuma eno n'obayukanga oddamuli kugamba kugenda wano odda mu birala owulidde ogeze ogenda oddangamu kikutumye ogende gye sikutumye ojja kukiraba kuggwe saagala omuggo gwenkozesa ku balaba ate ngukozese ne kuggwe efirimu egenda maaso njagala weetegereze tugenda maaso weetegereze munnange saagala mwana muwala mwana nalyoka akutabukira obwenkanidde awo omwana wandudde mugama ya omuntu n'omugamba ekintu n'akolamu bibye lwaki omwana ono nga bw'ayagala kati obedda alina akalenzi kati kirabika obedda ali mu bibye bali mu kalitunsi batunka nze asobeddwa yeyajja abazzukulu kasire John Bosco original names alina akalenzi kavaane ku ndongo
Ati nkasalidde magezi ki? Kakati mzee ekimusumbu akaana kuli yakawula omuggo naye kirabika omuggo sigwakatuuka. Omuggo gwe yakakuba kireka sigwakanuza. Mbaawo. Kati nina ofuba okulaba nga bwe nsobola abaana bano mbe nga mbaawukanya. Kyonna ekijja kijje. Njagala olabe. Kiberu. Kaakano mama wa Kiberu aba ali wano nga tayita Kiberu. Okyanga wesimba. Nkuyiso nesimbaako gyali. Kanagge wansi. Wanji mama. Wanji munange mama. Mukwano gwange oli gwe bayita Mukibe gwe nagambako. Namugamba nti munange mu kibuga waliyo mukwano gwange bulijjo gwe oli anjogera naye. Egaawo. Mukiibi oyo tubadde nga twogera. Mu kampuni. Era Mukiibi alina omulimu gwe yakufunidde. Ye mama lwaki agufunye biseera bino? Kumbe omwami ono. Muko. Kintu yandikereyo funa omulimu. Kiberu kino Ngamuga. bulungi bwaffe. Munange kino kirungi gy'oli obenga ova ku kyalo kuno. Munange saagala obenga ofuna obuzimu mwanange. Ate n'ekirala mwana wange. Ogenda kukola. Namugamba nti munaye ebintu ebiriwo kati mu nsi ya bintu byakwe lubeereramu. Njagala obenga ogenda okukola okole. Aye tulabe engeri gy'oyinza okola kandi oyambaganamu. Era emmotoka enkyesooka. Namugamba nti njagala olinnye emmotoka enkyesooka egenda e Kampala. Kiki nnyo eki? Niru kiki ekireesewo embeera yate y'okufuna omulimu? Ebintu bino bibadde mu pulaani bulijjo. Wategese kugenda ssaawa mmeka? Bamukeeza balinga gwe bagoba. Kumbe maama ajjukira abadde abirowoozaamu wuliriza. Wabula nkugamba nze nnyoko. Namugamba kino ekintu ky'onjagala otegeere nti nze maama wo. Era nze nkwagaliza ebirungi byonna. Era manya buli ky'olina okuleka ni ogenderako. Nze maama wo, nze nkugamba. Kale. Ekiba bwe kityo. Kiberu. Mwana abanga kkirizaako bitundu. Kati lwaki ogenda onyola ensingo? Amasina kyakkola. Ebintu ebimu nange muzadde waaba akugamba mubanga abali mu magye. Wadde kuwandibadde kuteesa n'ekiwulika ng'ekiragiro. Yagenda anyola omutwe. Omwana ono. Sina kyakkola bwe siimujje wano sijja kumalako. Neewala ebina. N'agamba omwana wange saagala agwe mu buzibu bwereere. Omwana wange. Owulidde? Engeri kiri nti omusajja ono tatwagala. Ate ng'ebigambo ebyogerwa ku kyalo nti mulogologo. Musajja ono ajja okundetera omwana ng'amusule ku buzibu. Kakati munange oluvannyuma maama akebera bakikuttewa. Abadde agenzeeko eno kunoonya. Bane munyambe waliwo kimutemudde ekintu kimu waliwo ekimukubye. Omusota gunnumye. Maama kumbe omusota gumu. Awulira afa. Akoze ntya leero? Waliwo omusota ogumu. Sota gumukubye. Bane munyambe ko wano munyambe bannange. Bane mujje munyambe. Waliwo eki. Sota gumukubye. Nyamba munnange. Kinumye omusota gudduse. Ate bagamba kati ono omuwala ye yaliwo muwala wa neiba. Manyi bagamba omuntu omusota gwe gugulumye ate osooka n'ofuba nnyo. Yakanda gunoonya nga gubuze bagamba kasita omusota gukusooka okulya emmere nga gukulumye. Oba owedde gono asiba caayi bagamba mb'osiba ekyayi simanyi obusagwa ne butambuka. Naye kati ono entumbu emulinga ennene. Kati jjukira nazaala we aweddemu amaanyi. Maama aweddemu amaanyi mwala ng'akuba nduulu yabadde akinga awalula mukazi ng'amuleeta waabwe. Taata we musawo Muganda. Kati omwana amanyimanyiyo ku ddagala. Kiberu! Ng'ayita Kiberu Kiberu. Aliwe Kiberu. Amutaddeko eddagala. Manyi ku ddagala. Genda maaso n'omussaako eddagala. Tugenda maaso. Kiberu! Ayita Kiberu. Agenda oyita Kiberu. Yayita Kiberu. Kiberu tamulaba. Kati yagenda amunoonya amubulire munange ekigudde ku maama we. Kati ono ogenda okudda. Ha!
Nakulogerawo. Bandange. Ozze kunkola ki? Mutawali. Tabu kyekulese wano. Kikuleese wano kuluna. Njagala ombule leero ozze kukola ki? Omukazi ono bulijjo amuyinako oluyombo lw'amaanyi nnyo naye kati alala kiki ekikuleese ewange onjagaza ki era oyagala kunkola ki kikyawulira kyoyagala okunkola awoono nnyo eki agenda okutandika okuyomba n'omuntu nga taddamu kana kamanyino kalaze wala Atoze mu mulyango gwange. Ekitegeeza bino bannange okumanyira weekutuuse ono mukazi wattu agenda maaso anoonya alabe ludda wa wali kiberu agenda okweriza Mama wali. munaye maama w'omusota gumubozze jangu mujja twankwatako naawe mwala tebamwagala naye ebyembi kasawo ono yakanyuga eri Mama. Anita. Baba kiki mukozi. ate mama tokwata ku mulwadde kiki omukoze mutandise eddogo lyammwe mutuloga mututandise mutuli bubiire ngera kyokoze baaba wange kuno kulikaako olukaali kano kati kamugamba mugenda kumbula gwe sebo musajja gwe w'amalevu kiki mukoze muganda wange sebo mumulwa tomukwatako oyagala mwongera ddogo bannaye olinyambye muyambe sina kyemukoze agenda maaso n'omuwaayiriza mukazi wattu afubye nga bw'asobola abe nga yamba omuntu ono bo bamulabanga mutemu tugenda kubasiba kati tugenda bawawaabira gwa butemu tokwata ku muntu oli omusota jjukira omusota egukuluma osanyalala kaakati musajja wattu yasooka n'alowooza naye abantu bano betuliraanye bantu kikula ki jjukira bambi omwana oli abadde ageza okuyamba muntu ekyamazima singa tamuyambi yakabadde mufu wetwogerera bajja bayomba n'ekiberuka ennyini n'atabuka n'ekiberuka ennyini yatabuka efirimu egenda maaso Sina kyemukoze. yakanda kwewozaako ndi siina kyenkoze Tata sina kyemukoze. munange mbadde muyamba buyambira kuba bali balabanga nze alina kyemukoze nkoze bubi okuyamba omwala ono jjukira mukwano gwe muzibe yamugamba nti olina omutima omulungi naye mu mbeera yonna ey'okusoomooza gwe togezaako kulekani okomya omutima gw'omulungi ogenda nagwo mu maaso era omutima gw'ogwo omulungi kyakulwanyisa gulirwanyisa emitima emibi noba ng'ate obeera mu buwanguzi taata yatandika omulaba ng'ebisejja muwala we gwalabanga amalwa agayise Tata. kyana kino nkigamba Tata. mukazi wattu yakanda kwennyonnyolako ye Lucky Tabby oligino names akoleza nga Anita tugenda maaso ate nga mwena abatula ku Bumala Studios muli bakabi era tubaagala nnyo kaakati oluvannyuma ennyo olwo yajja ayomba munne baba bakulozi n'agamba baagala kutta n'agamba abantu abakwagala okubanga oli mufu bayinza okujjanjaba bowuliriza alita okusinga nze mamawo n'amugamba toyinza kuwolereza oli ye lwaki owolereza oli amutaddeko eddagala ono atunula oyo omusajja n'agamba baaba oyo omusajja akwagala mufu mufu era takwagala kuba na bulamu maama sooka otuwulire owulire otya agenda atereramu bwe bati abalogo we baba waba akutwala nkyowulira nga ateredde kati gwe n'ogamba akuyambye pulesa negwa okumba akutwala akunyiga kano kayina suddi ate mwana atta olugambo lukoza olugambo lunywa ozanya n'okuzanya kati yamugamba munaye nalabye musota nekyenakomye okutegeera era omwana muwala engeri gye yamuwaludde omutwala omuteekako eddagala takyajjukira wabula yamuyambye n'amugamba abo bakuli bubyago malogo gennyini nze bwe ndaba yamugamba wano wendi siwulira bubi yamugamba naye batukutwale mu ddwaliro olaba otya lino ddagala limutaddeko era agenza atereera efirimu egenda maaso diriwo eddagala yamugamba kirabika oli amutaddeko eddagala lino limuyamba kweni kale mwana wange owaye era siwulira bubi nze mpulira nga ateredde eyayamba okwandibadde ng'okubanga agenda maaso n'okubanga yeebazibwa bavuma muvume era waali owulira nga n'okuyamba kukutamye yajja wa mukwano gwe muzibe
Senze. Yabuuza oba ani ali wano. Efirimu egenda maaso. Anita. Nitanga mpulira okaaba. Kikuluna ate. Muna amaanyi gamugwamu. Simone gwe bino bintamye. Mukazi wattu amaanyi gamuwedde. Kiki ate leero? Gwe sembe neganyoterera. Mpira nga nkoye ennyombo. Mpulira nga nkoye. Kale. Alo. Yamugamba nawe embeera ensobedde. Tamye. Namugamba byonna bye wagamba ngumiikirize mbadde omugumiikiriza. Nekirabika mbugumiikiriza. Asi mulimu kalungi kavuddemu. Kati bambi awulira yeetamiddwa. Namugamba teweetamwa kati. Awo omukisa. Namugamba buli awali okulemesebwa ennyo manya waliwo omukisa. Buli w'obeera ng'olina w'oli ng'olemesebwa manya wabaawo omukisa. Omukwano gwo. N'agamba nze sandyagadde embeera ey'okunyigiriza eriwo ate ekwerabiza omukwano gw'omutuufu. Jjukira buli w'obeera nga tofuna kwagala okukuunoonya oluusi ne weba okuzudde ne wabaawo akulemesa omutima gw'oba okosa. Kati saasira omutima gw'olina. Ebiseera ebisinga tulina kulwana nnyo ku lw'omutima. Saagala funa obuzibu bwebumu bwe nnafuna. Wanirira omukwano gwo. Ndaba olutindo lugenda okugatta famirizi zammwe. N'agamba nti nze ndaba mu abaana engeri gye muli nti ate mwali mwagalanye. Kati ate mu abaana abagenda okuvaako ensonga ereeta famire zombi okuddiŋŋana. Kubanga abazadde baba tebaagalana ate ne mubanga mu abaana mukwatagana okimanyi nti mwe musobola okugatta enjuyi zombi. Nze ngamba ebintu ebimu bijjanga ebigezo naye nga lutalo nga gwalukulembedde so nga obuwanguzi bulina kudda gy'oli. Kaakati munnange oluvannyuma tudde ku sayidi ya musajja mukulu aba atambula jjajja abazzukulu Kasire John Boss Kageeka. Munnange muwala baaba waali atya? Kano akawala kalina empisa embi kano. Omulwadde embeera kimwali. Kamuziimulange kamusulaye kamuzaawo ne kamala ne kamusoza ne katambula. Weekiki? Kazooba. Ne kabiguka omugongo kuba ebyakabina byalema. Era ne keeyongerayo. Tugenda maaso. Kaakati munnange oluvannyuma ennyo omukazi atuuna ayitawo. Abajja atambula. Kiberu kikyondegondeke. Onoonya wondogera gwe ate kati mwafuuka balogo nnyo. Kiberu naawe leka. Nkole kiki? Kiberu mu bantu bonna ate gwe wandibadde ontabukira bw'otyo. Kiberu mu bantu bonna gwe wandisinze okuntegeera. Nayamba maama wo we namusanga ng'akulumiddwa omusota. Naye ne mukitwala nti nze namuloga. Zikiririza. Naawe kennyini olemeddwa okuntegeera. Mama. Sinza kukutegeera. Ekintu kino Anita wafuuka mutemu. Anita kati ate weeyagala oggyewo nazaalawo. Kati ate ogamba otya mbu njagala. Mama nafuna obu. Ate gwe Anita maama naafa gwe. Yambe namusa. Kiberu bannange omukazi namuyambye buyambi. Malogo gammwe. Gwe mwegira amayembe gammwe ge gatabuseka temukyagalinako kontulo. Mayembe gasaasaana busaasaana buli wamu kutuga bantu. Kale. Kyokka ye tegamutugaye baali mu kalitunsi ng'atoolako. Ageza afa. Anita weegendereze. Nagumu. Nze nkubulidde omulundi ogw'okulabula. Siri kusonyiwa. Sajja kusonyiwa gwe ku kino. Kasita maama wange afa. Anita muli balogo. Sonyiwe. Ebiseera ebisinga omuntu buli watwaliriza eddogo n'alikuliriza nnyo. Saagamu owulira ebigambo byonna. N'agamba ebigambo by'ogamba olinga asaaga. Omanyi obeera n'omuntu ng'okimanyi yalina okubeerera mu byonna ng'okimanyi otasobola kuvaamu. Saagala kuddamu Anita kukulaba. N'agamba kati mpulira nakkukoba nakkooye. Anita neesonyiwa. Anita onveeko. Anita baayi.
Nyonyodde ne kugamba Mbadde ngezaako kunyonyola munange wapi yeye kwenda huko kwenda kwa nini unaleta ruvenge wachana ya mambo hiyo era musajja mukulu bwatyo mubutufu nkunyonyodde ngezaako kunyonyola gwe banyonyola teyagala kuwulira mwana muwala buli lunaku omutima gweyongera kwennyika kyokka awulira omulenzi ono amwagala ate era n'amagezi mukwano gwe oli atalaba gakumwagala gamuwa kale nooteeka otya okwagala wali obukyayi musajja mukulu wuno yeeyongerayo muwala amunyonyodde buli kimu wabeerawo omuntu okwekaza oli neyeewutaaza naga sijja kitegeera omanyi waliwo omuntu omu buli kintu ng'akitegeera naye neyeewutaaza aliwo okuba omuwutta n'okwewutaaza kati omuntu asala obusaze naga akamputtaale ng'ano bitegeera naye ng'aba abitegedde neyeefuula atabitegedde Katonda wange Kiberu bw'omuntu eyandibadde n'amugamba n'ekiberu byonna abijjukira n'ekituufu oba ekyogeddwa kyakwekaza bwekaza balwakuba luli yansaba ezo ebikomo nga sizirina kuba bakusabayo omutwalo awo n'olyokawo ekyanga noonoonya ensonga etaguwaayo kati ssebo omusajja yagamba mukazi neesonyiwa toddamu kunneesembereza ngamba Anita munesonyiwa yakyusa n'addayo kale no mwana muwala bwe kimusukka lengera bw'akwata ekkubo najja gye baasindiranga omukwano gye basinkananga n'agakaaba kuba mu nsi muno omuntu gw'oyagala ennyo ate bwakukuteekako obukyayi kiba kirala obeera ne mukwano gwo n'ogamba nti ensi bw'eneebanga efunze ku bibegabega bye kwenakaabira kaakano no Kiberu bambi ajjukira ekisajja kino Kiberu kyali kyogera nga kiraga okulinda kwonna yakiraga omukwano gwakyo najja akiwa omukwano okutaliiko bukendeevu gwonna naye Kiberu ekigendererwa kyali kya mulundi gumu omanyi abakyala bano bambi balowooleza kumpi yasooka n'alowooza oba omuvubuka ono yali mukebezi yali musawo nga zekkebera agende yakebera maama omuvubuka engeri gye yeekazizaamu lengera mwana muwala waayingira ettale mu kifo kimu awaali okusanyuka waawano waleese amaziga gwe Kiberu nnyini nga gugowinga thulu nga tebaguganye nako kyokka essaawa eno gweganye omuwala gwamweganye dda era mwana muwala Kiberu nga bweyewomereza nyini gwewomereza kati gunkayiridde gwamukayiridde ogula ne gukayira noddala ssebo ate gwe neesonyiwa gwe lumu ate oluddawo kuneeyogeza kuba ebyo ebitama yagambye kunkuba ebitama luli yabiwaana obulungi yaleese akawaata muwogo mwana muwala awulira ensi efunze abantu ssebo ensi ebafundirira gwe kyolabanga ekintu ekitono oli naawulira nga mbutuufu takyalina mugaso era mwana muwala yakwata akambe kano baagenda owange ekyokugenda kiri awo naye oyagala ogenda otyo olyoka ogende nga gwe maali sole munange twogera ebisongovu naye munange ensonyiwa sigenderedde yamugamba nsonyiwa ebisongovu byo tubyogera naye nsonyiwa era nsonyira ddala kikazi kyattu kyamutunuulira onsonyiye ate bambi alina ekyokukola jukiramu naye buli woba nga oyagala nnyo gobeera ku sayidi enyigirizibwa tugenda maaso oluvannyuma kaakati mu kaseera kano maama luvannyuma yagenda atereera
kokotira okweyisa ng'amugamba mwana wange gy'olaga njagala obe nga weeyisa bulungi munnange. era ndowooza nnyoko naakwongereyo. N'agamba munnange kankwe maama muto akuwerekere. Ono muganda wa maama wo ow'olukaali, omuwala ono ow'olukaali. Ng'amugamba kakuwerekere. Ng'amugamba naye oyo musindika e Kampala yali tayagala kgenda, wabula ky'oba okola mulinnyise emmotoka olyokodde. Kibeera naye byekugambye tobyerabira. Ye maama. Kale mutuuke bulungi mundabire mukwano gwange. Naweyiso Wangi teweerabira omwana oyo okumuteeka ku takisi n'omuleka ng'alinnye. Tugenda maaso. kamukubo baaba. Tokyerabira ekyo. Kale. Munnange nga bakwata kubo beeyongereyo babe nga bagenda. Mulenzi agenda Kampala kukola. Njagala olabe. Kyekyaddirira. Tugenda maaso bagiyita Anita, the witch's daughter. Oba muwala w'omulogo. Nate nga bijemize nkwereza oli ku Bumala Studios. Kakati oluvannyuma tulengera omukyalo ono yagenze akwata ekkubo wuno ate akomawo. Kati bwadda aye n'atandika okubinuka amasejjere. Bw'alabiriza bwadde eno bwadde eri. Omwana ono naye naaliko ekikyamu naye kwata mu mbeerebeere kuba amabeere gabasiga nnagwa. Kati n'asokoolayo by'asokodde n'atandika okuyiwa. N'ayiwa n'eno buli wamu n'ayiwa. Mulogo sijja kugira kubanga mmala okuyiwa. Naawe va mu nnyu. Baaba lwaki tovaayo yooliwa? Kasoose kugemawo. Omuwala ono bigendererwa bye bigendererwa kitunuulira. Naye kati ba Kati sebo baaba mbw akyayerongoosa akaali okaaveeyo. Kati ono ng'amugana naye naawe egyo emyaka gyo gikyekolako weekolako kyani akyakulaba. obudde bugenze. Leka naye evaayo. Kati yagenze Kampala nze sijja bigenda. Omwana gwa abibuuse nfudde. Ne kagumira. Kiki nga mwekanga? Allah. Mwana muse. Oh mwana muse maama. Ono kalimanyi. Omwana. Ogenda okweregereza wowe. Mwanange. Abadde agende Kampala. Yatandikira mu balansi n'abalansinga. Bano omwana abadde kinda bajjamu engoye. Sooka okwata omwana tajjamu engoye. Kamwe mbalaga entumbwe. Kambalaga entumbwe. Bijja kitegeera. Omusajja yatuloga, omusajja alabika atuli bubi. Kalengera kyakoze omwana. Firimu egenda maaso. Firimu egenda maaso. Bannange naye nebeeso waabwe. Olaba Kiberu amusuula ddalu. Kiberu bamusudde eddalu. Ono yatandika okwekaabya. Nalwayiso nga ndabye ono nno waddira. Ogenda okwetegereza olulenzi ate kuno olugudde eddalu. Kyokka bwagwa eddalu beekwasa bamulirwana. Bamuyita Laketabi ageeka. Firimu gye tulaba giyita Anita. Mwana mwala era akwereza nga Anita. Mutufu tunuulira. Tasobola natavuga. Kakazi katto. Mutunuulira. Kali obusungu bwakakwana ne kayingira ennyumba. Eyo kikyatwagaza mazima. Wulirayo. Kati kyali Wulira eddalo eppya. bali bana. Wulira eddalo eppya. Olira baki? Bera simba. Wulira eddalu eppya. Olaba. Kino buli kyo njagaliza kibadde kiruubiriri wakyo. Kulo. Atandika Bagenda. Kale. Okumanya nti bali. Ono yeekokola Anita. Bali bazungu benyi. Baali bana. Kati ono nassaamu giya. Kati mu kukkirira bw'ati ekidomola ne kikola kino kikendera agenda okwetegereza ng'obutima tebukyaleeta. Kati aba akyayekkaanya ati kwegamba n'ajagigwa mu kafuba. Tuba tuli awo. Ogenda okwetegereza muwala w'omulogo n'ajja. Gwe! Omulogo atulumbye. Omulogo atulumbye. Sebo azze tumaliriza. Banne omulogo talina kusaasira ono. Talina na nsonyi. Ku kyasooso tukola.
atwongedde atutayiza kati ogwo mugango teri afuluma kyakoze kati atusibiddeyo tewabaawo afuluma tufudde tuwedde banange olabye ovanga ku muntu akuloga ng'omulaba oyo aba muzibu ono yetegereza akati olaba maama olabye abantu bano wawano kye bakola naalukuluga kwennyini obulogo bwennyini kati bajajja pewoza wano munamba kowodde mujje mulamule ensonga muteekewo ebitangaza abeewo okutangazibwa okulengera n'okuzuula kubanga lwe twagala okubanga tumanya nnume ki eyeefudde wano ey'embaliga lwaki abagenda maaso n'okukola ebintu nga bawayiriza atwala amazima gaveeyo bajjajja mutulaga amazima gwe nyabo kiki wakoze bajjajja banda gwena bewataddewo nze gwe naawe ddalu likubye kiki kyendabe amazima gwejja kwogera weekaza embezi embwa ezijjuddemu okwekazaakaza mumba mulimu okwekaza yogera amazima ojja kwogera oba si ekyo eddagala lyenjiye wano bajjajja baŋŋambye atayogera mazima nga yakoze ekikolobero avaano nga mufu oba ng'agudde eddalu biki byabuuza taata wuli alengera gwe nyala kubuuza ogusembayo ng'ojja kwogera kyakoze omwana bino byeyagaliza eno byeyagaliza omwana wa muganda wo eno endongo yagisunye kuba n'enkoba zakutuse kumba ono okubagamba omanyi noono omuwala naye si mwangu kati yabadde ava kunaaba nga baakamala okuwerekera kiberu yagenza okwetega ono yeesukuula mu mbeerebeere ajjayo eddagala ayiwaayiwa yabadde amulaba bannange ekitegeeza batuwaayiriza okubeera abalogo kumba omulogo ali mu nju yaabwe kyobula bataata yagamba tebeeriranya bantu bano akakazi obedda kawuzuma kadde eno kadde eri kati ate omulogo aloga nga tamanyi nti waliwo amulaba kati ono kye yakoze kwe kujja najja ayingire mu nnyumba firimu egenda maaso efirimu egenda maaso mpulira nga mbikola tutuufu baba ngenze ekampala yalaninga kwekabya jajja naye balaba baba mpulira nkoye baba omusota kati nakulumiza omusota n'otafa wangi nange njagala nnyo era mpulira nange ennyumba eno engeri yali yakitaffe nange ogimpeemu ennyumba baba mwali yali yakitaabwe kati eddagala ono obedda lyategayagala kutta muganda we laba kyotuusiza ku mwana naagala laba kyokoze omwana wange mama wange ono yanyeenya mutwe sako ekyo mazima ddala ono yanyeenya mutwe era nange nalaba nga byonna naye baaba naawe nkugumiikiriza myaka emeka tofa faako nange njagala okubakako mu nnyumba ya taata fefendi ogenda okwetegereza alibadde ovaamu nange nembeera ono obedda ebitono obedda nnyumba era yeyamuloga omusota n'amulumisa omusota gw'okuttale yabadde agala kutta mwana ono tolina kyogenda kunkola mazima ogogedde kati ogenda okwetegereza nta naawe ogenda okwetegereza ekigendererwa kye kyabadde kyakutta baaba we tuba tuli awo ogenda okwetegereza nga muzibe atuuse ebintu bye bibi n'amugamba n'ensawo ye yiyo nga bwe wajja n'aga akwata ensawo yo kwate kuboyolekera ove wano yakanda kuza siina gyendaga naye weebuuza oba lwaki abantu ennaku zino beeyagaliza nnyo okubeera ne munno owulira ng'aliwa ekizibu oli n'akubudamya kuba baaba ennyumba yagisikira ennyumba baaba yagisikira yamukwatirawo kabadde kakimanyi bulungi ndi baaba waafa ke kaddamu okweyagalira mu nju baaba yakakwata baaba namu itawo namugoba n'ebintu bye
bamugoba. Owegenderezanga nnyo omuntu ali mu nnaku olwangawo nnyo okusaasira ali mu kunyolwa ali mu nnaku. Ebiseera ebisinga Katonda bw'assa omuntu mu mbeera wabaawo ensonga. Omuntu ennaku gwerumye ennyo wabaawo ensonga. Kubanga muganda we yamusembeza n'amugaa ajja tubeere ffenna osobole okulekani otambuza obulamu. Naye bulijjo omuntu gw'ayagala gwagabana naye ebitole by'emmere amwagaliza kufa naye aveewo ennyumba ebeereko eyiye. Omululu gw'abantu b'ensi ono n'amukoonako bukoonyi muggo. Bali baali basawo maama bimusobedde. Maama byamusobera ogenda okulira bana kiki kino ate ogenda okweregereza n'obuse kumubedde akuba sama ono amukonyeeko muggo n'asumulukuka eddalu libadde likyali ppya. Onaawe obadde ki? Kumba ono mu bino byayambadde yambala mwanange yamuga yambala mwanange munange yambala muzeyi n'asembera asembera kawolawola. Otandika otya okukwata ekifundikwa ky'abajjajjange n'olyoka ojja ssebo okowoleremu empewo. Ajja ekifundikwa kya kitaawe n'agenda akole obusawo ate mwana attu babukoze. Gwe saagala otandike kundetera mitawaana wano ebintu by'otandise okwekoza akoze ebyo nesiruwalizaako sebo nno akutta ekifundikwa ky'abajjajja amansa kimansa leeta nkofiira y'abakungu newunzizaako. Munange omwana wa atuyambye munange tusonyiwe tomuddamu kwogera temuddamu kundi gwe lumu mbaana ono nsaba kunso munnaye taata Anita tusonyiwe ntegedde amazima tugategedde kati nti bulijjo tuli mu kwonoona. Aba kunsonyiwa munnaye n'amugaba otansonyiwa ani anansonyiwa bikuddwa amaaso buli kimu n'amugaba buli kimu kyonna amaaso baali baagabikka kaaka tutegedde taata Anita tuli muntu mubi n'akamu era mune muganda wange yabadde omubi kati oli kagenze tuyambe. Naye lwaki nga mweyisa muti obwenkaniddeawo? Lwaki mubadde mweyisa bwe muti obwenkaniddeawo? Ebbanga lyonna ne mubulaba nga temukizula nti mwe bakyamu. Omuntu ne muba nga temulina emirembe ku mulirwano olw'ekintu ekitone ennyo ate munaye kasita ofuna influencer nga bad energy oba owedde. Kubanga naddala ng'omwesiga ate abantu b'ennaku zino beesiga nnyo abantu ababakola obubi. Abantu b'ennaku zino beesiga nnyo abantu abakola obubi. Namune ensonyiwa tuddemu tutambule. Ndi munozi w'eddagala ndi w'abantu bange bawone. N'agamba nze nali nasalawo okubeera mu ssawo. Sikolaako kibi. Era obusawo bwange bwali bwa bujjanjabi obw'ekinnansi. Sikozesa nkomaanyi g'abajjajjange kulabika ndi nnumya omulala kuba tebaakindagira. Kino ky'abajjajjange. Kati munnange ono yamwebaza kuba omwana abadde luwe. Kale mutawana. Munnange bantu siruwaza neiba. Ate neiba bali myaka erajja abantu bakulu. Kuba tewaba nsonga lwaki baba bayombagana. Oli taata wa muwala ate ono maama wa gundi kozi abaana ate baaba. Ebbanga litwala bbiri. Ye oli muzibe yaliwo ng'alaba n'agaana Mukama Katonda. Ebintu by'ensi nga bizibu. Jjukira yagamba omuwala ono topowa kubanga gwe buli w'opowa gwe lutembe oba gwe lujegera olugendo okugatta famire eyo. Ate buli w'onooba ng'ogayadde manya nti omulimu gwe gukulemye.
oyinza okuba ni waliwo ebintu ebyasoba nga gwalina obitereza nga byonna Katonda obuyinza yabussa ku ggwe naye nojjonafuwa ensonga enkulu kyenkikulu otegedde tujjemu tukwatagana kale taata yagamba tubeere nga tukwatagana era omulundi ogusookedde ddala abaana okuleka nti baggwako mu kafuba nono n'asitula mukulu munne yadduka asinkane munywanyi we bambi mutalaba muzibe bulijjo namunange mukwano teguzibi omukwano bulijjo tebaguzibira kkubo Anita omukwano gwe yamala ne guba nga gutuuka mu kkubo ettuufu tulaba ebadde manyikiddwa nga the witch's daughter oba Anita abadde Lakitabi nga akwedeza nga Anita Kasire John Bosco n'abalala bangi mwena abato batubaagala nnyo ngende maaso n'okulika ni musubscribe nga temwerabira ku Bumala Studios kusobola batuusako sinema ez'enjawulo ate omulundi omulala abakuume